kazijewo kanso Abdallah Kiwanuka okutandikira ku gwenyina aba national unity platform antu batansoga nti mulinga batandise okuva mu bantu baziba making at the media kuno kwemulugunya oba kutandika ate kwechamangalike okusonga olunwe okugira da olugero linti kiso kyambuzi sisobola nze kye sisobola wakiri okufa naye kwe kulaba omuntu nga nyigiriza nenzikiriza nyigiriza bwe ndaba ngo nyigiriza nina okwerwanako kubanga eddembe limpeebwa ssemateeka ndimanyi bulungi kati n'olw'ensonga eyo togenda kugenda olw'okubanga gw'olina omukutu gwo otandika okunyigiriza olowooze nti nja kusirika ogambye twatuuse tutwano bizibu bino byavudde ku what is this mu mbeera yonna mu ggwanga wonna akalulu ke tubaddemu waliwo ekintu kimu nze kyemmanyi ekikozesebwa okuteeka entiisa mu bantu bwe mba nkyogerako captain ayinza okunyiiga but that is the truth era nkyogerera wano bwe mba nga nnimba nga bantwala mu kooti nti mu ggwanga lino bassebo ne bannyabo nga ssemateeka bano bamaze ogikola waliwo omuntu gwe balonda nga ye commander in chief of all the armed forces in this country nti yakulembera ebitongole bikwata mundu mu ggwanga lino ate yasigala nga ye president era ne bwolaba obwedda nyigiriza mukadde wange ono waliwo ebintu ebyembeera ndowooza nti bino jjajja kyogerako direct neera n'agala deliberately either olw'ensonga nti baali mu kibiina ekyo kyalowooza nti ekiri mu buyinza naye nze mmanyi kyali kikolobero kyonna ne bino byetwogerako ebyekiwamba bantu nti SFC yazze Omukono netuteeka ku nninga olandagannyo kanso tugende ku nsonga ya media mwinenge gye mulaba nti like media tebawadde fair ground ekyo sikwekwasa bwekwasa mu baluwa yawadde protesting media nyinza okuba nga nginenya naye ebiri munda eyo ne wano eno tuli wano naye ebiri munda eyo pressure gye muliko bannansi abasinga gye batasobola kulaba y'amaanyi ono nga bali mu kibiina kyabwe kiri ekya broadcasters iyo omu kubasinga bacomplaininga nga babateekako amateeka naye amateeka gye gava amanyiyo bulungi gweokimanyi bulungi nti tubadde ku mikutu egyenjawulo nga tupreparinze ne batugana okugituukako nga tugenda kusomesa bantu era ogenda okutuukawo nga amagye gayimiriddewo bino byenjogera obimanyi bulungi nga amagye gasazeeko naye ani commander in chief ow'amagye ago mu ggwanga lino nkugambye teri kyamagye kye bakola mu ggwanga muno nti bagenze Makerere ne barepinga nti bagenze ne batta abantu egundi nti bagenze ne basalako oluguudo Nalufeenya nga commander in chief takitegedde actually amateeka bw'aba nga takimanyi nga amagye gagenze ewantu ne gakola ebikoleberwa ebyo abeera yeetagamu vote of no confidence kubanga abeera tali in control. So ebiri emabega wano newankubadde nti tubateeka ku nninga nenze nga adiininzeeko ne nakyemalira nkimanyi bulungi nti forces ziri emabega eyo era ebintu bingi biyita wano ne bijja ne bikusanga awo ne bagamba nti langirira naye nga mu butuufu osoma naye nga pressure y'amaanyi nnyo eri emabega eyo so nga tulwanyisa effugabbi obwannakyemalira busensedde ebitongole byonna tebusensedde electoral commission yokka tebusensedde magye gokka na poliisi n'ebitongole ebyobwannannyini babiwa ebiragiro ono akimanyi ali ku broadcaster akimanyi nti basawo ne bannyabo wakati webituuse layisisi omutegendeeza tugenda gisazaamu naye nga tolina kyakukola ekyo olina okukola. So newankubadde nti ndi wa NUP abasajja bano mulina okukitegeera bassebo ne bannyabo nabo bakolera mu nkola ey'obwannakyemalira era nga bw'otakola ekyo enkya temujja balaba ku mpewo
wano manyiwo radio emu emaze ebbanga yamala ebbanga ng'eweereza naye nga tteeka ligamba nti olina okuweereza nga buli kaseera ng'olina layisinsi ne kaputeni ono agimanyi naye yamala ebbanga ng'eweereza naye nga tyalina layisinsi mumugimanyi bulungi era bwe nkyogera ekyo ono akimanyi naye kiki akyemalira so eyo ensonga ngikomezza. Okay captain kikulu nnyo sijja nakulangaganya. It's very unfortunate my friend does not have any clue of what is going on. Ku nsonga eno ennyini ekigenda maaso nkakasa bulungi okitegeera yo submission. Kyannaku nnyo nti bawandiise n'ebbaluwa eno. Very good. Kyannaku nnyo nti baatiisiza aba media. Mbadde njagala kubasaba nze nali chairman wa Uganda wa National Broadcasters Association nga ne bajournalists bonna mwebali. Omuntu yenna atiisatiisa bajournalists era nga bwe wandaba ku mukutu nze sikkiriza muntu agenda kutuzibikira mimwa. Ate omukulu byayogedde bibadde bya bulimba. Teri muntu ajja mu radio oba mu TV eno n'agamba temukola kino. Tekibaddewo ffe ekintu kye mirundi emikanga besi jagenda ku radio nebagigalawo RDC mukadde waffe bw'aba ayogera ayinza okuba abeera mu nsi ndala naye bino byenjogerako bassebo ne banyabo. Excuse me, this gentleman, I don't know what he took before he came here. mulinga okuvoola nze badde njogera bintu ebikwata ku radio. Nze nali chairman, siwulirangayo muntu ava mu CFC oba ava luddawa najja mu kutunga guno nabaga nti mwogere bino. Kati kamunnyonnyole abantu abatu supervising ba regulator babayita Uganda Communications Commission, era be babeera n'obuyinza okutuggalawo bwe tubanga tulina ebintu bye tutaddeko ebiteekamu abantu omuliro obanga tebigenda tuyamba, era baatuwadda ebintu ebyo ebiteekamu abantu omuliro. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'obanga kati azze wano ku radio azze yekka taleese bbaasi ng'ejjudde ba supporters, ekyo baatugamba nti bwe muba muyisa omugenyi temumukkiriza kujja n'aba supporters be ku radio oba ku TV. Biri mubuwandiike owulidde. Era ne bagamba nti si birungi kwogera bigambo bya bulimba ku radio ya munno, kubanga bagenda ne babinoonyereza ng'obadde olimba radio ya munno basobola okugiggalawo, kubanga biba biteekamu abantu omutima omubi obukyayi. Owulidde ssebo, ekyo nakyo ne bakyogera. Era ntugamba bannaffe abajja ku radio bonna, yes mwogere ne mwogere ebintu ebiki ebituufu ate nga biriko kubanga bino looya bwe bakukuba mu kkooti noga nti kyeyogedde kituufu kikinoona. Kaakati nze ne radio yange baali bagiggaddewo lumu, kubanga omwana omu yagenda n'ayogera ebintu by'enjwanjwa. Nze obusungu bwange bwe buli bandibadde tebagamba mwana wange, bandibadde bagamba ffe bananyini radio ne tuwoza omusango, naye bwe kyakola bajja buzi ne baggalawo. Naye abaggalawo teyali CFC, teyali Museveni, yali Uganda Communications Commission. Era baba baggalawo radio, abagiggalawo bava mu radio Uganda ba experts be bajja ne bajjako waya n'otosobola kutransmitinga. Kaakati nebyo nga biwedde, bw'obanga oyagala genda ku radio omuntu ne bamugaana okgenda ku radio, fe ate aba National Broadcasting Association tucomplaininga era twabagamba nti kino kye mwakola mu kifo gundi tekyali kituufu. Owulidde ssebo? Yes, sir. Naffe ssebo tetutudde naye ffe tuyitira mu mateeka nawo ge bayitiramu. Okatudde ku bbaluwa yaabwe. Kaakati ebbaluwa gye baawandiise nalabye nga yannaku nnyo. Zino program eno Delta, yes, ne NBS ne NTV ne television zivuganya ne bukedde. Kaakati bakola ka program kaabwe nga baga nti tujja kufuna abalabi baffe, tujja bagamba nti ffe tugenda kubalaga results zaffe, naye nga results zolaga zite okubanga ziva mu Uganda Electoral Commission ne bazibeera provisional. Era bwe baali bakoleza president bajjanga buli ssaawa 3 ne baleeta results, NBS nezoogera. Kaakati bwe boogera Electoral Commission bwe beesobezza oba musango gwa Electoral Commission sigwa NBS ate sigwa. Era oliyaga nti naffe tutaddewo tale center
naye tale center kitegeeza bye bafunye okuva mu electoral commission tebasobola kuteekawo byabwe era etteeka baatugamba mu NB ba UCC nti bwe munaakola mistake ne mujjayo results zitali ntuufu radio ya ne TV ya mutujigalawo kati mbadde njagala olunaku lwaleero nfuna omukisa guno bw'ogamba nti bw'oddira abaana bano bwe muyigiriza okukola propaganda ow'ekyana ekituufu n'ogamba nti we are going to boycott radios zizi nono sebo nzikusomere it's okay kakati ezo zonna mbadde saagala zisoma naye frankly speaking I think it's childish kubanga radio zaffe ziri very clear ono muyise wa Nuupu ewaffe twali tuyise chairman w'Ekyagulanyi n'abeerayo ate waffe tebamugaana kubanga yajja yekka ne assistant we teyajja na loole tewaaliwo basirikale tewaaliwo kintu kyonna Besigye naye twamuyita naye n'atugamba nti taliiwo ali wabweru wa ggwanga abo bonna mwami owa DP twamuyita owulidde abaami abalala bonna buli ayagala ffe waffe ajja buzi noono banaayagala ekya nga bamuwa program naye kyenjagala okwogera temujja kugamba nti mutiisatiisa ba media nga nze nkyali mu Uganda mu National Broadcasting Association tunaffe tujja okukola ekintu kyemutayagala kyessaagala tutuukeko awulidde naffe okubagalira wabweru nga bwe bagenda tebagenda kutuboyikootinga naye nze ndowooza eyo tetujja kugendayo tujja kubawa chansi abawandiisa ebintu bino bo bennyini babudisciplining bagenda nti bemwakoze si bituufu. The points raised in the letters, is it valid? No. Bile ebintu bali boogera byali biva mu electoral commission. Twalina ebbaluwa oba gwe togirabanga ojja osaba bano abakulu bagituuka temusobola ku broadcasting bitavudde mu electoral commission. Of course zonna bazituwa before nga tetunagenda mu kalo twabifuna. Kaakati bw'abanga bali balina ekintu kye baakola nga tekivudde mu electoral commission baagwa mu musango. Yes. Owulidde amayinze saagala ku musango sigumanyi bulungi oba gyegolo bateguliyo naye nze benalaba nga kinali ndaba gundi eyo NBS nanabalala mbalaba nze nawulira nga bagenda okubyogera nga ne radio zimu zimaze okubyogera kakati kiba kigumu omuntu ng'oyo okumuwandiikira ebbaluwa ngenze nalowooza tekyabadde kirungi naye kankubulira ekimanyi kibaguddemu batandise okubafuna abantu abawa false information bwe banaabawa false information nze mbadde wano mu Kampala bwe nali nga ndi MP nga ku 9 ku 10 information zofuna za bulimba bwe banaaba tebalekeddeawo ku getting false information bano abavubuka ze babaleetera bajja kukoona ate baswale so nze mbasaba bino bye bawandiise baddeyo babitunuleko bwaba basobola babitereeze. Ekikumpesiza obudde obungi lwa nsonga bbiri nti oli ku NAB ate oli mu media industry eno. Did the media give share ekwataganye between the opposition and the nationalist movement? Nze abitambula wano bagamba nti ate aba opposition mu abasinga mu abawa nnyo upper hand ate mu abavubuka abali mu radio zino ne mutuuka n'okuvuma abakadde okumanya nti mwabaagala nnyo naye bavuma abakadde temubagambako ate okuvuma abakadde kiri against human rights olw'okuba nti Museveni mukadde buli mukadde si Museveni bavuma batya abakadde batuvuma buli lw'obeera ku radio ne bakuvuma gwe wali oyo mupinga nze bakanzaala so what kyenjagala okugamba bino bye bakola si birungi bano baana baffe ate bantu baffe ate abamu tubaagala abalina obuntu bulamu ate mu mpisa zaffe za Buganda wano ne Uganda batandika okuteekamu abakulu ekitiibwa kubanga bino bye bakola si birungi kino ekyokweŋŋaŋŋaŋa media tebajja kisobola media tezanyirwako eyina tentacles ate si wano wokka ne wabweru wano waliwo omuntu yazanyisa media yalina okukola apology ate nga mukulu wano so saagala bazanyise media era bakikoze bano abaana bakoze kiri wrong ne advice yabadde wrong kubanga nze nalaba NBS amount of time gyewa Nuupu is unbelievable. Okay, mu seconds producer ngambe akusubira bana Ugandans mu seconds okusukira ddala mufunze se nebaza abadde batulaba
era nga tubagumya ebbanga lyetunamalanga Mukama Katonda akyatuwadde omukka tweyama okujjanga wano okunnyonnyola ensonga zino bakadde baffe bano ze babaddenga basinziirangako okubuzaabuza eggwanga oba oliawo zifuuka ensonga engeri gye tusobola okununula eggwanga lino abantu ba Mukono North constituency mbagala nnyo baganda bange mwenna enkya tugende tulonde tuli ffenna okuva ssaawa 11 ng'obudde bukya tulabe engeri gye twegagambulako batufuukidde ekizibu mu Mukono North constituency. Ye kanso wa Abdallah Kiwanuka atera nga ye honorable omulondo obumbako omulondo wa Mukono North sijja kubeera nga nsuka wano tujja kubeera nga tuddamu okukwatagana olunaku kujja kuba Lwakutaano era okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'essimba z'ensuubira nti zijja kubeera nga zitereeza omusingi baziteeka omusingi ku demokrasiya ow'eggwanga lyattu Uganda. Gwe nange tulina omutemwa oba responsibility y'amannyo okutereeza ebyo ebikyamye so si kusonga lunwe mu muntu na muntu banoli atakumira mpeera abankumire nkoze ne Daniel Kigozi ku kamera William Ndawula saako ne Philip Chuma mu control room ayi Katonda kuma masomoje.